This is Rock Patilla in the day, Mwasuze mutya balungi banga bampuliriza ku Fifi the News akakasubire nti mwasuze bulungi yona jemusizo kubanga ate mujye komirako obudde bwakededa era nga abantu batandise dokubanga ate baka kalabya olina kutuna tokubanga ate tulutuka mu makate naye yo police ngebula enako ntono nnyo amasomero gatandike bavudde batine bagenda maso kubanga batusaho kulabula kwabwe eri abazadde n'abavuzi b'ebidduka mwe abatwalira abaana ku kabangali ne babategeeza nti omwana yenna gwe basanga nga atwalibwa ku kabangali ogenda kubanga ate okifesinga olw'ensonga nti bano bantu si migugu bwe batyo bategeezezza nti bwe muba bakutwala baana mu masomero mubateeke mu mmotoka batuulemu ng'abantu so si kubateeka kabangali nga migugu oba nga ate so nga ate tebakomyawo balabudde bannannyini masomero okubanga ate munange bamaintaininga embeera eno ey'okuba nti bajjukira nti gyeri akawuka ka COVID-19 bagende mu maaso okubanga basanitizinga masiki babeere nazo buli kimu basobole okubanga ate beekumira mu mbeera so nga ate ye minisita wa state wa transport omukulu amanyiddwa nga Fred Byamukama ne bw'atyo avudde n'agenda maaso kubanga ategeeza bannayuganda nti ate abeere na kaadi eno ojja kubanga ate naawe okifesinga rafu lwansonga nti bagenda kubanga bakuba fine buli w'onootambulira bajja kubanga bakubuuza kaadi ye eriwanga oba togirina bakukuba ki fine so weetegeka okuba n'essente z'ogenda okuspendinga mu mbeera efaananako bw'etyo era nga bakutegeeza nti kaadi eno erina okubaamu nga w'onoolaba oli ng'alina ndagamuntu oba pamiti bw'atyo bw'ategeezezza ye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu we yagenzeko eyewaabwe Gomba era nga mwana ttu bamusanyukidde byansuso yagambye omukwano we guti yabadde yaludde okugulaba yagenzeeyo nga poliisi tetegeddera nga yagenze otegeera mwana ttu nga kikerezi nga ye amaze okuba nga ate anyumirwa bamwaniriza n'essanyu eri ensuso nga bamuyita mutabani bamuyita anko bamuyita kojja jjajja byonna twala tugende era ng'agamba nti omukwano we guti abadde aludde okubanga ate agulabako era nga yayitiddeko ne ku malaalo g'omugenzi Fire Bongole Lutaya yali omuyembe Nakinku bw'atyo nagenda maaso okubanga ate nange amuwa ekitiibwa kye mpola mpola so nga ate ye obukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa yasiimye nnyo okuba nti yayitiddeko ne wa muzeeyi we nabeera nga ate amuwa ku mikisa naye nga yayogeddeko obugambo obutonotono mu bantu bano ab'Egomba. naye kindetse wano nzize nange kubuuza ku bwenju ya omugenzi Fire Bongole Lutaya nze nasomerawo Kasaka Fire nasembayo mulaba nga ndi muto nnyo emyaka 7 ani owe emyaka 7 wano kwaya wali mwenemeka emyaka kwaya wali Fire Lutaya mumpulira baba yes Fire Lutaya nasooka era nasembayo mulabako nga nenkana bwenti mwaka gwa 1989 nali nsomerawo Kasaka bwe yajja ku ssomero lyaffe naye Fire Lutaya muganda we Moses n'abalala twabatwalanga ekyokulabirako Fire Lutaya yali musajja w'amaanyi nnyo okuva eno ewaffe Gomba yatuleetera okwekiririzaamu abaana abava Gomba mwabato muyinza okuba temwakirabako naye abantu abavanga Gomba babayitanga baleera era baasi bwe zayingiranga mu kibuga bazikuba akakome abantu bagamba ndeesa abaleera b'Egomba muwulira batujereganga nnyo naye Fire Lutaya yatuweesa nnyo ekitiibwa abantu nga nze n'abalala bangi yatuleetera okwekiririzaamu tuvola nti n'oluvannyuma lw'emyaka mingi egisooka mu 30 tukyajja okumulambulako so nammwe abandabako kati ne bwendiba wendi oba nga siriwo njagala kibaleetera okwekiririzaamu mumanye nti nammwe musaanidde osobola okuva eno mu kyalo oba wa yonna n'ofuuka ow'omugaso mu ggwanga n'ofuuka ekyenjawulo mukitegeera mwekiririzeemu mubeere baana balungi mwagale nnyo ensi yammwe temukkirizanga muntu yenna banafuya temukkirizanga muntu yenna bafuula momboze mu nsi yammwe muli baana bawano muzaaliddwa kuno ne bwe mulifa bali baziika kuno so temukkirizanga muntu yenna batisakisa mwekiririzeemu mwagale ensi yammwe era nkakasa nga muli balamu mujja kulaba ku nsi yammwe yeyagaza ne
Twabadde tukyali awo ne zireta omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja era ngono yayisizaawo okwemulugunya kwe eri omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti bino bye yeetaba mu nnyimba olw'okuba nti yaliko omuyimbi yandibadde nga abiviirako ddala kakati status gyali mutasana kubanga ate ahitinga studio kukola luyimba n'agamba nti singa abadde ayagala kubaako message gyayisaawo eri abantu mu ngeri ya luyimba yandifunye ng'abantu abalala n'abawa oluyimba olwo oba n'abawa message eyo bo ne bakola ki ne bamuyimbira okugeza nga oluyimba luno olwa ogenda lwe yayimbira omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Yes, Ronald Mayinja agamba nti yandifunye omuntu omulala yenna n'abeera ng'ate alumuyimbira nti ku kitiibwa kyalina atakyalina budde bwakubanga ate addamu ebyo byakwesundasunda kweyimbya bw'atyo n'ategeeza nti abantu bayinza okumugamba mbu tuziniremu ate n'atandika okuzina n'abeera nga yeeswaza bweswaza. Byebimu ku ebyo omukulu oyo amanyiddwa nga Ronald Mayinja byegenze mu maaso kubanga ate ategeeza omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine mu bufunze ave mu muziki abeere ng'ate aconcentratinga ku byebyobufuzi ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama naye yavudde n'agenda mu maaso kubanga ate alumiriza ba agenti b'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwite Bobi Wine mbu bano bagezezzaako okumutta enfunda eziwera olw'ensonga mbu agenda mu maaso kubanga ate akulitisizinga omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine naye agamba mbu tebajja kumusobola wadde okumuwangula ate tajja kuzikiza naye ategeeza nga empewo ze ez'ekika bwe zize zimweyimirira enfunda ezo zonna era nga agamba mbu baakamuwa obutwa emirundi egiwerera ddala esatu naye empewo z'ekika kye zize zimuyamba nga zimutaasa n'asobola okuba nga ate avuunuka akanyanga ako. Ye mukulu oyo agamba nti abantu ba Bobi Wine baagala kumujja mu bulamu bw'ensi eno so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool yavudde n'agenda maaso okuba nga akomentinga ku nsonga y'omukyala amanyiddwa nga Shiba okuba nga ate ava mu TNS gite tiimu No Sleep n'agamba nti nzikiriza Shiba ne bwamala emyaka egiwererako ddala esatu wegiti nga tafulumya wadde oluyimba n'olumu asobola okuba nga ate yeeyimirizaawo ate n'asigala nga yeekumidde ku mutindo nga ku toopu kwali olw'ensonga mbu ayina ennyimba ennungi empitirivu okuzaama so tasobola kumala gafeedinga fwa nga bano abayimbi abazikiramu mwezi gumu nobeera nga tokyamuwulira yakakasa Shiba nti asobola okukimeekinga okumala emyaka esatu mirambirira nga tayingidde studio naye nga tukyali ku nnyimba ze zenkadde zetukyakola ki zetukyanyumirwa bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate amuzzaamu amaanyi. Jjukira bangi oluvannyuma lw'okutegeera nti Shiba avuddewo omukulu amanyiddwa nga Jeff Chiwa baakwatirawo ku mitwe ne bategeeza nti ayolekedde okugwa ate oluvannyuma lw'okumuzzaako oli omukyala amanyiddwa nga Pink ne gubula sala agambibwa okuba nti ayimbanga ye so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Gabby Ntate oluvannyuma lw'okulekulira NTV mu butongole era nga yavaayo nga bakaaba n'amazzi gawo ba Precious Remy olugambo lwagenze mu maaso okuba nga ate luyitinga n'olunaku olw'eggulo lwonna nti omukyala ono yandibanga agenda ku NBS television. Jjukira nti NBS ensangi zino yeegulidde omuze ogw'okuba nga ate etwala abasereba bavudde ku TV ez'enjawulo n'ebeera nga ebazza ewaabwe wabula nga ye Gabby yavuddeyo n'abeera nga ate ayogera ku nsonga eno n'agamba nti ye ali royal tasobola kumala gabitraying abantu babadde akolera so ebyokudda ku mpewo siri aliko essaawa eno. Ate ye mukulu amanyiddwa nga Kaizi Yes Kawalya ono atukolerawo ku NBS tumumanyi bulungi nnyo era nga abadde ne programu zaddukanya bbiri okuli Morning Express gyabadde akwataganya n'omukulu amanyiddwa nga Mako wamu ne Wako era ng'eyo yabaviirako kubanga ate munange basula ekitalya ate n'agattako ne programu emanyiddwa nga Anikat kakati batutegeezezza ng'omukulu ono programu eno ey'okumakya Morning Express wagenda okuba nga ate alekeraawo okugikolako abeere nga ate aconcentratinga wali ku Anikat kati woka era gwe wenna amunyumirwa jjo okubanga ate omusanga eno Morning Express tajja kubanga ate akyaliyo ate okudda ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Justin Basha. Yes, ono naye batugamba nti emundu agizizza ku gombolola oluvannyuma lw'akabanga akawerako ddala nga akola agenze maaso okubanga ate akita abadde mukozi wa Next Media bw'atyo agenze maaso okubanga ategeeza nga bw'alekulidde abadde akolawo mu programu ebadde emanyiddwa nga Hitmaker era nga yagenda maaso okubanga yeekazaako n'erinnya lya Super Kiraka. Omukulu oyo abadde atera nnyo okubeera n'omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto abamutegeera mumutegeera bw'atyo naye asazeewo okubanga ebintu by'okukola bikakkanya ku TV era nga bategeezezza abamu ku abo ag'omukubo gagamba mbu asazeewo okubanga ate aconcentratinga ku nsonga y'okubanga amanaginga omukyala amanyiddwa nga Rena Nalumase mu nsonga y'omuziki so ebyo ne bisingako awo tujja kwongera okubanga ate tubitegeera.
Bannayuganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M74 722 52 42 plus M74 722 52 42 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa bamuyise DJ Farouk omwekwate tugenda kubanga ate munage wejisa na kugamba yakyasinze mu United States of America ndoze ne kuzomwezi zalinga 2 ye mutabani w'omukulu amanyidwa nga Mike Mukula gwe tumanyinga George Mukula nagenda maso kubanga ate akuba mwana muwala Krista embaga eri yennyene superlubalula era nga ebirayiro bagenda maso kubanga ate babikubira wali eri mu All Saints Cathedral yes era nga omukulu amanyidwa nga Yoweri Kaguta Museveni kigambibwa nti yawayo ekirabo kyabukadde 20 malambirira ababiri bano basinkana era bamaze ebbanga nga badetinga ndowooza nga lya myaka 3 era nga kigambibwa nti basisinkana wali eri ku kagundi ku Cavendish University omukyalo oyo we yali asomera era nga kigambibwa nti yagenda maso kubanga ate ayanjula bba mu mwaka gwa 2021 mu September awo ewaabwe gye bamuzaala e Burundi mukyala Murundi yesa naye nga mu byonna katubagalize obufumbo obulungi ate ye omukulu amanyidwa nga Calvin Rich Kayanja oluvanyuma lw'okulaba Mona ne Derrick nga bagenza awo mu UK yavudde nagenda maso kubanga ate ababagulizaako bambu abawamagezi n'abategeeza nti batoloke kwabo ababataddemu ensimbi ezabatutte mu UK baekweko okumala ebbanga n'ebya YouTube babiveeko babeereeyo basobole okubanga ate munange bakola ensimbi okumala emyaka nga 5 bwe giri gwayo ba bwe ginagwayo bakomewo ku ggwanga lyattu Uganda babere mu bulamu obw'okwesiima bw'ati yabategeezezza n'abategeeza nti bino byagamba abantu nti tebatoloka ebyabeera abigamba bakadama olw'ensonga mbu ensi ze babeeramu ziba nkakali nnyo nga bw'okiwulira naye UK ng'osobola okutoloka ate n'otandika obulamu bwo bulungi nnyo nnyini ddala so yege magezi ge yabadde abawa tebava mu UK nga tebatolose kwaba bakola ki ababateekamu ensimbi okubatwalayo ate ye omukulu yeegulira amannya amanyiddwa nga Godfrey Jemba bangi batandise okubanga ate balaga nti bamufumbirwa wali eri ku mukutu ogwa Facebook era nga balaga nti bakyala be mbu they got married to him awo omukulu oyo watuse jukira nti ono yeegulira erinnya oluvanyuma lw'okubanga ate asoma ebirango kuki kubafu waliwo yangambye mbumbika nnyo ate munanga abantu baba bafudde enkole ntya ate nga biri mu ggwanga lyattu Uganda mba nina okubanga mbibatusako ye omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan muyite Zari the boss lady yavuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate atabukira bannayuganda abagamba mbuguno omwaka gwange 2022 gwange nina okubanga ate mbeera successful nina okubanga mpangula nina okubanga nkola bwenti buli kimu n'abategeeza nti emyaka emikadde gyonna muzze mugyesibako nga mugamba guno omwaka gwange naye ate ne gutuuka okuggwako nga tolina nakyokoze namu yadde n'abategeeza nti muvemu ebyo byokubanga muleekaana mugende mu maaso okubanga mukola ki muteeka ebintu munkola mukole ennyo namaanyi muve mu bintu by'okwepikira emyaka n'emyaka ne gikusanga ate ne gikuyitako ne gikuleka naawo bw'ati bwe yabategeezeza ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Patricia Nabakoza yes wa Ghetto Kids naye yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate ayanukula kwabo abamusibyeko ebigambo ennaku zino nti ayina abasajja abakulu ayenda kwonoona oli n'abategeeza nti ye talina budde bw'abasajja weewaawo bangi bamuweereza obumeseji nga bamwagala naye agamba nti ye akyalina ebyokukola bingi ate akyali mwana muto she's just 17 so talina budde bw'abasajja akyagala okusoma emisomo gye abeere nga ate agikuba olukumutwe mu ddakiika yemu n'olugambo lugenda maaso kubanga ate lumwogerwako nga bwe yava mu Ghetto Kids n'abategeeza nti tasobola kulekawo maneja we gw'alabanga taata we eyamukuza ate agende ewalala no tekisoboka ekyo ate ye omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula yesa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwennyini yagenze maaso kubanga ate aweze emyaka gye 62 egy'obukulu era nga abamu ku bo abagenze maaso kubanga ate bamusiima nga bagamba nti mukyala mwagazi w'abantu omukulu amanyiddwa nga Kenneth Mugabe yayisizaawo obubaka bwe ng'agamba nti omukyala ono alina omutima ogwa gold era nga akoze nnyo kyamaanya okusobola okulaba nti alwanyisa obulwadde obwa fistula mu baana ab'obuwala kugamba alina pure heart
okwagala kuliera bwatyo namwagaliza amazaalibwa amalungi. Wano Fifi Jeda News Anchor omukulu gwe tulinawo eyazaalibwa ali omu Sofa Gwendabye era nga yamanyiddwa nga Abdulmajid Zinda okuva awo e Dubai. Yes, omukulu ono budde wonna obusinga abumala wanene ku Fifi Jeda News Anchor webalinye webalirira munagete kwagaliza amazaalibwa amalungi. Ntumirako ku bantu bange abasinzireyo e Kenya muli bayitirivu okuzaama, abasinzire Rwanda, abasinzire Korea, China, Japan, abasinzira e Canada, USA, UK, mwena mbalamusako, abasinzire Qatar, Oman, Saudi Arabia, Uganda, abasinzira UAE, mwena mbalamusako mwebali nyonyini ddala kubanga ate mugiye kumirako ne Korea mwebali abatonotono mwebali nnyo mwebali ddala balungi bange. Amawano go gakyaganidde ddala okugwa mu nsi era nga wenjogera bino yo poliisi ya Old Kampala eriko omukyala gwegombyemu obwala amanyiddwa nga Nyanya Elizabeth atemera mu gy'obukulu 42 era nga ensonga emukwasizza sindala y'okubanga ate yerigombye ku muto emyaka 16 gyokka era nga kigambibwa nti ono musomesa ku ssomero erimanyiddwa nga Namuŋŋoona Kigobe Primary School. Ono yagenze maaso okubanga ate azingiriza omuyizi ono mukoota z'abasomesa gyasula era nga kigambibwa nti omukyalo ono mulwadde wa bulwadde buno obwamukenenya. Yes, omuvubuka bagenze maaso okubanga ate bamuteeka ku ddagala erisobola okubanga limutangira akawuka kano okumukwata naye nga ye omukyala yamaze dde okubanga ate akikola myaka 42 ku myaka 16. Ndowooza olaba ensi gyetutwala so nga ate mukadde ke kamu ow'emyaka 2 agenze maaso okubanga ate akwata ow'emyaka 3 maama we gwamulekedde atasobola okubanga addukakaawo mu katale abeeko byakola ki byagula bwatyo n'amutuusaako ogwabulisa maanyi. Gwe nga gwe omuzadde kino kikuwa kyakuyiga ki? Teweesiga muntu yenna na mwana wo oba wa bulenzi oba wa buwala, fuba nnyo okulaba nti omwana wo omwebererako nnyo nnyini ddala. Awo wensobodde okubaga ate mbatuusa olunaku olwaleero bantu bange kambaagalize olunaku olulungi atakuumira mpeera agira abankuumira mubeere bulungi, mbaagala nnyo mweraba.